Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya egguse. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. And my guess is that mu kiseera ky'abafuzi b'amatwale g'Ebungereza abasooka mu myaka egya 1880 okutuuka kati, laba engeri oluguudo lw'omuntu olugatta Paalamenti ya Bulange ku lubiri lw'Emmengo gye lukyuseemu mu bbanga lya myaka 140. Ebyafaayo bya mayiro eno kirowoozebwa nti byasooka ku dizayiningibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga II mu mwaka gwa 1885. Era yazimba olubiri ne mayiro eya Lubaga n'efuuka ey'Obwakabaka oluvannyuma lwa Kabaka Frederick Muteesa II okugenda mu mayiro ey'e Scotland, n'aleeta ekirowoozo eky'okuzimba Bulange. Okwetooloola mayiro eno waliwo enzirukanya bbiri, era nga ku luguudo luno kwateekebwako emiti 56 egya Kabaka Njagala kw'ossa ebibumbe eby'ebika by'Abaganda. Mu makkati w'oluguudo luno waliwo enkulungo eyitibwa Lukomannantawetwa, era ng'ekitiibwa kya Kabaka ekitegeeza nti teyeetooloola nkulungo eno. Kabaka yeekakkirizibwa okugenda butereevu. Ekikomerwa kino kiggulwawo nga Kabaka agenda mu lubiri, era kigambibwa nti Kabaka waba agenda mu lubiri takoowa kubanga agenda butereevu. Enkulaakulana mu kibuga kinene ekya Mmengo yagendera ddala mu maaso. Mu mwaka ogwa 1897 Dr. Albert Cook, omusawo munnansi omuzungu, yatuuka e Mmengo n'atandikawo eddwaliro ettonotono, era yatandika okujjanjaba abantu mu muti gw'omuyembe. Ekifo kino kyakulaakulana mangu, era mu mwaka ogwa 1903 lyafuuka eddwaliro erya Mmengo nga kakati litutte emyaka 129 nga lijjanjaba abantu. Omwaka ogwa 1999 essomero lya Lubiri I nalyo lyatandikibwawo okwegatta ku ssomero erya Mmengo SS ne Lubiri SS mu byensoma mu kitundu kino. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II yasiimira ddala, era mu mwaka ogwa 2007 yatandikawo ssettendekero erya Muteesa the First Royal University mu Mmengo nga lyakwongera okubangula abayizi mu kitundu kino. Akatale ak'Emmengo kya ttunzi nnyo, era kakolera ddala emisana n'ekiro. Kiteeberezebwa nti abantu abawangalira mu kitundu kino bali 1,015,000, era bagulira ddala ebyokulya mu katale kano. Tubalabyeko nga batambula mu katale kano nga banoonya ebyokugula, ng'era basanyufu bitya. Kiragira ddala nti basanyufu nnyo. Olulimi Oluganda lwe lusingibwa ddala okukozesebwa mu katale kano. Bwe navudde awo neeyongeddeyo ku kisaawe ekya Fufa Kadiba, kinono nga nakyo kisangibwa Mmengo. Kigambibwa nti ettaka eryayambako okugaziya kino ekisaawe Kkanisa ya Uganda yalibawa. Ekisaawe kino kyazimbibwa okwongera okututumula ebyemizannyo, kyatwala biliyoni za $15, era kyazimbibwa mu mwaka ogwa 2013 z'abantu abasoba mu mitwalo 2. Bwe twogerera kati ttiimu ya SC Villa Jogo Ssaalongo yekyaliza ku kisaawe. Twogeddeko n'omukulu Mugisha Ashraf eyaweebwa omulimu ogw'okuddukanya ekisaawe kino n'okukiddaabiriza. Wadde ng'aganya okulabikako mu kamera zaffe, naye ayinako obubaka bw'atuwadde. Ategeezezza nti okubeerawo kw'ekisaawe kino, abatuuze bangi okugeza ng'abawangalira mu kitundu kino baweebwa emirimu okukolera mu woteero nga Kengon Hotel, nono nga naye esangibwa Mmengo. Waawo nga guli gutyo, abawagizi bajjira ddala mu bungi ne basula mu woteere zino kubanga baba bagenda kuwagira omupiira ku kisaawe kyabwe ogwa ttiimu gye baagala. Bamaneja bafuna ssente ne basobola okuddaabiriza ekitundu. Keyateeka ono atuwadde engeri nnyingi ekitundu kino engeri gye kikuzeemu, naye ffe ng'aba MRU TV essira tulitadde ku bantu abakola omwenge omuganda mu maka gaabwe, bwadde gye bakolera guno omwenge. Dusezambwa tusobole okwogerako ne bane abantu, era batutegeezezza nti guno omulimu gw'okufumba omwenge omuganda bagukoledde emyaka 10 bweddu. era basobodde okufunamu ensimbi ezibabeezaawo kw'ossa
kw'ossa n'okuteekayo ebisale by'abaana ku masomero. Lwawo nga byonna biri bityo, nabo batendereza kino ekisaawe ekya Fufa Kadiba Stadium okubeerawo kubanga abawagizi b'omupiira bajjira ddala mu bungi ne basobola okugula guno omwenge. Siikubiiseewo, omukyalo Nakamya Prosi atulaze engeri gy'afumbamu guno omwenge. Maze enviri ku mutwe kwe kulaba nga n'abaana beenyigira mu nkola eno ey'okufumba guno omwenge omuganda. Mukyala Prosi atutegeezezza nti omuntu yenna ayagala okufumba guno eno omwenge ogwa walagi n'okuba ng'alina bye yategeka eggulo limu okusookera ddala n'eno aba yagagasseemu sukaali era wamala okugatamu sukaali agaterekera ddala okumala ennaku wazinda basatu. Ekyo we kiggwa afuna pipa ye mwafumbira amalwa gano era bw'atyo afuna amalwa ge yali tatereka okumala ennaku 3 n'atandika okugateeka mu pipa. Bw'aba agateeka mu pipa eno akolesa akazindaalo asobole okugateekamu n'obwegendereza nga tegayiika. Bw'amala ogateekamu asaanikira ku pipa eno kubanga aba agenda kutandika okufumba. Atandika okuteeka enku ku kyoto asobole okutandika okufumba gano amalwa gasobole okuvaamu omwenge. Naye atutegeezezza nti engeri ennungi omuntu gy'alina okufumbamu gano amalwa alina okufuna olupiira n'aluteeka mu pipa kw'ossa n'amazzi agannyogoga. Kino kisobolera ddala okukendeeza ku bbugumu eriva mu pipa eno kubanga babeera bataddemu omuliro wansi eno mu nku. Awo nno we kiba kiwedde amalwa gano gatandikira ddala okwesera imba era ne gatandika okutuuka mu kidomola ky'aba ategeseeyo ataddeko akazindaalo. Nga w'ogalaba awo guba gufuukidde ddala ng'omuganda omuntu omulala gwe yandiyise walagi. Guno okuggira ddala obulungi gulina okutwalira ddala ssaawa wazinda 6. Era we guba guyidde bulungi gufuukira ddala omweru. Omuntu omulala ayinza okugulaba ng'amazzi naye ye ng'omuntu aba afumbye ekintu ky'aba akitegeerera ddala nti oyo aba walagi gwe bayita konko. Engeri eddiini gy'etansobozesa kombaadde ku ttampeka wa walagi ono. Omukyalo kyezzaawo kamuwogo nsobole okufuna ku kyokulya kubanga obwedda tukola naye. Kasita nfunye ku kyokulya neeyongedde okutalaga ebitundu eby'enjawulo ssa n'okumanya amakubo agayingira ekibuga kinene eky'Emmengo, okumanya ekikula ky'abantu ababeera mu bitundu bino. Ng'enjogera y'Abaganda bw'egamba nti kamukamu gwe muganda, kitundu kino eky'ekisenyi abantu Abasomaliya be basingamu. Kigambibwa nti Abasomaliya nabo baba banoonyi b'obubudamu mu ggwanga lyattu Uganda, naye ebyewuunyisa biri mu Kisenyi kubanga ekitundu kino balinganga abaakyeddiza. Bakola emirimu egy'enjawulo kw'ossa ogwa mobile money, okuvuga boodabooda, weewaawo batunda ne mu maduuka. Bannansi mu kitundu kino bategeezezza nti bali ku bunkenke. Ate oba n'ennyumba omuzungu zaayita eza apartment, Abasomaliya bano be bazisobola era be bazisulamu. Ng'omuyimbi omu we yagamba nti ebintu bizibu, Abasomaliya bano baazimba n'omuzikiti mu kitundu kino era nga kamera zaffe zirina be zirabyeko nga beebikkiridde era kiragidde ddala nti bagenda ku muzikiti guno. Weewaawo sigala nga weekuumidde ku MRA TV. Olunaku olwaleero mbadde okusunsulira Mmengo, kakasiza ddala nti okyayigira ddala ebintu bingi okuva mu byalo eby'enjawulo kw'ossa n'ebyalo ebyo ebiri mu kitundu kyo. Nze Kivumbi Najibu atakuumira mpeera abankuumire awangaala ennyo Ssaabasajja Kabaka.